Abalungi abatulaba ku Bukedde TV mbaniriza mu kanyomero kaffe akayiga Oluganda tutunuulira olulimi lw'Ekinywi eky'obulimi bw'emmwanyi. Ebigambo bingi ebyetooloolera ku mmwanyi. Kye tusookerako naddala omusiri gw'emmwanyi. Omusiri gw'emmwanyi omanyi bwe tuguyita mu Luganda? Omusiri guno tuguyita olugonjo. Ab'Entebe wali omuganda Sesanga ali mu lugonjo awo musaba akola okunoonyereza oba wedda baalimangawo egondi emmwanyi. N'ekigambo olugonjo kitegeeza omusiri gw'emmwanyi nga bwe twogera olusuku okutegeeza bwe balima ebitooke, kati we tulima emmwanyi tuyitawo olugonjo. Mwebale nnyo. Ensimbi gavumenti zeeyagala okwewola mu Standard Chartered Bank obuwumbi 107 zitabudde ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bagamba nti ensimbi zino ababanka bakoze nga bakayungirizi bafuneko commission. Kyokka minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi binaabiwakanyiza. Gavumenti yasaba Paalamenti egikkirize okuwola ensimbi okuva mu banka eya Standard Chartered yabongereza ng'ensimbi gavumenti egamba zigenda kuzimba enguudo n'ebirala. Minisita w'ebyensimbi ow'ekisiikirize Muhammad Mwanga Kivombe asizidde mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyensimbi n'agamba nti ekyamazima kiri nti gavumenti ensimbi zino tegenda kuzeewola mu Standard Chartered wabula Standard Chartered Bank yakoze omulimu gw'akayungirizi mu bitongole ebirala ebigenda okuwola Uganda ensimbi zino. Kati ssente zino we bazitwala mu kitavu wali mu kabasiketi akawamu omukisa munene nnyo kitezigenda kukola biziteekeddwa kukola byankulaakulana nga pulezidenti bw'agamba mu miniti ye. Mwanga Kivombe ategeezezza nti Standard Chartered Bank egenda kufunako komishoni aliyo mu kadde bwa dola za Amerika 4 kyagambye nti kiramu nnyo eri Uganda. Standard Chartered Bank terina ssente zino ekutulaga nti ku miliyoni 4.6 ze tugenda okwewola yo egenda kufunako nga tetunaba kufunako egenda kutwala 46 10%. Ezo za muzindo gwa insurance. Tewaliwo muntu yali yewoze ssente ku mukisa gwonna nga ssente ezo azeewolera ku 10% ku insurance. Tekiriyo. Esinga ebeera 1%, 2%, ate ogisasula omulundi gumu. Oludda olubega gavumenti lwebuuza lwaki gavumenti bw'ebanga y'amazima tegenda lyewola ensimbi butereevu eri ebitongole ebyo nga teyisemba kayungirizi begenda okusasula. Kitegeeza Uganda tekyasobola kgenda mu banka ey'ensi yonna oba wa IMF oba ensi endala ezirina ssente esobola okutuwa amabanja ku bbeeyi ensaamusaamu. Kati tumakinga mu kikuubo gye tusonga babuloka. Luno busabye akakiiko ka Paalamenti obutayisa nsimbi zino okutuusa gavumenti ewadde olukalala lw'enguudo n'ebizimbibwa ebirala byegamba nti bye bigenda okuzimbibwa. Tusaba gavumenti erete olukalala olwo biki byegenda okukola ki okuteekako ssente. So obweraliikirivu obuliwo nga bwe tulabudde akawonyo. 1, ssente za bbeeyi nnyo bw'ozigattamu mu myaka 10 tweweze trillion 1.7 tugenda kusasula trillion 3. N'olwekyo ebbanja lino kiba kisoboka yandigaanibbwa. Mwanga Kivombe yawunyisizza ababaka ku kakiiko kano bategeeza gavumenti bwetalina mbulu okufungirira ekyasinyamu ensimbi z'omusolo n'agamba nti embalirira eggwanga bwe yaliisibwa Paalamenti eriko ebitongole byagana okuwa ssente olwavuluga wabula minisitiri w'ensimbi yakozesa olukujjukujju n'ebiwa ensimbi lisoba mu bumbi 200 okuyita mu mbalirira ennyongereza. Minisita omubeezi w'ebyensimbi n'omusasisi mukwanukula gavumenti eggwanga terina nsimbi lyetaaga ssente okukola ku bizibu ebiruwa bannansi. The point I'm making, Honorable Kivumbi, let us look at the substance. The politics will come. We shall deal with the politics in 2025. Now what we need is to provide services to the people of Uganda. Mr. Chairman. Abedi Lutale, nerecho nakisiba kusakidde guli lino.